St. Leos School lisangibwa mu bitundu eby'ekyegobe mu district mu bitundu ebye Fort Portal mu kibuga Fort Portal. Kakati no bajaguza emyaka 10 obukyanga essomero lino litandikibwawo. Abamu ku basomerako mu essomero lino bakunganye okubeerawo nga ebijaguzo bino bigenda mu maaso. Omu ku boy namukadde w'emyaka 96 era ono yenyigidde mu misinde mu bunabyalo egitegekeddwa mu bijaguzo. Jajja emisinde gimukeese bwe yepimye mu bavubuka akabengo ne maaso puulu ne bimusimba nga yakagitandika. Muzeyi Emmanuel Basaliza ow'emyaka 96 abadde tannabuuka na wankaaki w'ekifo we basimbudde n'ayabika. Abadde naye ayagala obutanyumizibwa ku misinde egy'okujaguza emyaka 10 egy'essomero erya St. Leos College Kyegobe erisangibwa mu kibuga Fort Portal mu bugwanjuba obw'eggwanga. Emikolo gyalina okubaayo mu Septemba nga 1 omwaka oguwedde wabula ne gikandaalirizibwa olwa COVID-19 amazeewo kati emyaka 2. Kampala Central Division ekuŋŋaanyizza abaasomerako mu ssomero lino ne bategeka emisinde egikeese Namukadde Basaliza n'alekera abakyalina amaanyi. Muzeyi Basaliza bw'abadde asimbula emisinde ayogedde ku byafaayo by'essomero lino nga ye yasomerayo mu myaka ejaana. I started schooling at St. Leos in 1943. The standard by then was very good. Were the people who St. Leos was producing medical doctors, veterinary doctors, like late John Babia, Binta, and another one, Kahigwa, Bernard Kahigwa, who were there. Abamu ku bayita mu ssomero lino batutumufu mu ggwanga mu kiseera kino era injiniya mu by'amazzi MX Tulyatunga akulira olukiiko lw'abaasomerayo agamba nti baasonda obukadde 10 ne babaka abayizi be bayamba. 2021 Septemba St. Leos yaweza emyaka 10 naye tetwasobola kujaguza kubanga waliwo COVID naye kati COVID yakendedde ne batusumulula kati leero tuli kujaguza. Tutekaniza okudduka kuno run soloza sente ezoku abaana supporting abaana bali Kyegobe aba scholarship abaana abaavu ate nga balina amagezi. Buli mwaka tusasula milioni 10 kwa abayizi bali 3 kuva mu kilasi esooka kutuuka mu ya 6. Vile Albert Agaba akulira okuteekerateekera Kampala Central Division nga naye yasomerayo agamba baagala lisigale nga likolera waggulu. Banga tono nnyo tusuubira essomero lijja kuba lizeeyo standard yali. Balina ekirooto eky'okwongera ku muwendo gw'abayizi abateesobola be bakwasizaako wabula nga basomera mu ssomero lino. Tugenda kuweerera abo abaana tubasolooza abalina amagezi kuva mu bitundu byonna ebya Uganda ne tubaleeta Kyegobe tubaweera school fees 10 ku 10 tebasasula na sente n'emu. School fees za St. Leos $75 buli tamu. Era essomero lya St. Leos nga amasomero agalala gonna agasinga aga gavumenti tegali mu mbeera ennungi tegakola bulungi era kyolaba twekuŋŋaanyiza wano nga aba OBs tulabe engeri tuyinza kuteekamu amaanyi okusagika essomero lyaffe. Zigenza okuwera ssaawa 3 ez'okumakya ng'emisinde giwedde nga ne Muzeyi Basaliza ng'atendereza abavubuka okuwenyuka wabula bayambiddwako poliisi y'ebidduka. Byechamba de Lawrence, Sorot TV, Omunyo.